Omulungi andaba nkusaba ompeeko eddakiika zontono nnyo bwe ziti. Kuba waliwo ensonga ebadde embobbi omutwe nga nze omuntu sekinnoomu. Tomanya naawe oba wali okirowoozezzaako oba tokirowoozangako osobola okukirowoozaako mu ngeri yonna gy'onooba okirowoozezzaamuko. Nzikiriza ntandikire wano nti mu mwezi ogwa Novemba nnaku ntono nnyo emabega wano bannaffe ab'ekibiina ki National Unity Platform baateeseteese essaala z'okubeera nga bajjukira abantu baabwe abagenda mu maaso n'okuba nga bakubwa amasasi mu mwezi ogwa Novemba 2020 ojjukira mu biseera ebyo by'okuwenja akalulu omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe baamukwatira mu kitundu ekyeruuka. Mu kumukwatira eruuyi eyo abantu abamwagala abawagizi be baateekawo embeera kulaga nti tekyali kya bwenkanya kubeera ng'akwatibwa. Era embeera eyo yali ya bwegugungo oba okwekalakaasa okwaliwo ngenda ku somezi 18 ne 19. Okwekalakaasa kwali kumenya mateeka, bakola mbukyamu, bakola biki ebyo byo sijja kugenda maaso n'okubitunulamu. Ensonga enkulu gye njagala okutunulamu yeeno nti abantu abasoba mu 30 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwehabulwa yavaayo n'ategeeza nti abantu abo baakubwa amasasi agaali tegagendereddwamu kubatta, kyayita stray bullets. Era n'asuubiza nti abantu abo agenda kubeera nga abaliyirira. Abaafa famire zaabwe agenda kuziriyirira, abaafuna ebisago agenda kubeera nga babajjanjaba. Waliwo omukyala eyagenda maaso n'okubeera ng'akuba amasasi mu mugongo, yali mu takisi ng'ava ku mulimu gye yali akola, mukazi wattu yalina lubuto. Omukyala oyo NTV emukozeeko emboozi ezisoba ndowooza mu 2 oba 3. Omukyala oyo Justine Alajaana. Poliisi yategeeza nti ejja kubeera ng'emulabirira. Yali lubuto ne bamuwa eddagala n'abeera ng'alinywa, bwe yamala okulinywa n'azaala, poliisi n'ekomaawo. Yeetaaga okugenda ebweru okubeera ng'alongosebwa kuba bamulongoosaako muno, naye era waliwo obupapajja obwasigalamu mu mubiri. Takyasobola kutambula, takyasobola kukola ki. Emboozi ye ekwasa ennaku. Naye omukyala ono si ye yekka, waliyo n'abalala. Waliwo omukyala bambi omwana we yagenda maaso n'okubeera ng'akubwa essasi n'afa. Oyo naye ali awo, ssaako n'abalala bangi nnyo. Naye omukyala ono ayagala okubeera nga essira nditaddeko ono omukyala Justine Alajaana ayagala okubeera ng'atwalibwa ebuyindi okubeera ng'alongoosebwa. Beetaaga miliyoni nga 113 okubeera nga bamulongoosa, okumulongoosa n'okumulabirira miliyoni nga 113. Okusinziira ku nteekateeka oba okusinziira ku biwandiiko bye bagenda maaso n'okubeera nga bafuna. Ekyennaku nti gavumenti erabika yamuvaako yamwerabira, poliisi yamuvaako yamwerabira, teri afaayo. Ekisinga okukwasa ennaku nti gavumenti eno erina abakyala bangi abali mu bifo eby'amaanyi. Tulina sipiika mukyala, tulina prime minister mukyala, tulina vice president mukyala, tulina abakyala bangi mu parliament abakiikirira abakyala mu districts ez'enjawulo, n'abo abakiika mu bifo obaolyawo bye bavuganyaako n'abasajja ne babasinga. Tulina ekibiina ekya WOPA, kino kibiina kikola ku nsonga z'abakyala mu parliament. Naye teri ayinza kubeera ng'avaayo n'awulira emboozi y'omukyala ono. Atakyalina kyasobola kwekolera, yali yeekolere, yali omwana omubalagavu ng'ayina ebiseera bye eby'omu maaso byateeseteese byabazze okubeera. Anyway, naye nga mbutuufu at least omuntu ayinza okwekubamu n'agamba nti kale katutandikiraawo mu bakulu be tulina mu gavumenti gye tulimu eno ejjudde abakyala abali mu kwewaana okubeera nga bakoze bakyala. Gavumenti ene yaleetedde embesako n'ebintu ebirala, naye teri avuddeyo kubeera ng'ayamba omukyala ono. Niwe buli luno olwaleero ani atamanyi emboozi ya mukyala ono mu gavumenti, kubanga enteekateeka zonna zaali zikoleddwako kubeera nga bamuyamba, naye teri yali agenze maaso nakubeera ng'amuyamba. Mulengera ne ngamba oba oliawo n'ekirabo kya birthday. Kale ekirabo kya birthday kyali mu Kawumbi Kalamba 1 billion. Oba oliawo n'okusaba oba tezaatuka naye nga zaali awo. Naye omukyala ye twamwerabira. Ye prime minister akasente akagaba nga bw'akaagadde ku bivulu by'abayimbi, agenda akasente n'akagaba, amabaasa ne gayitingana, n'agenda ewa Kiseka amabaasa ne gagenda maaso n'okubeera nga gayitingana. Si kibi okugaba, si kibi,
naye omukyalo ono bambi afiibweko ye yazza musango ki yali mu takisi ng'agenda wava kukola masasi ne gamukubwa ne teryamufaako kubeera ng'amujjukira omukyalo ono bambi. Ekisinga okukwasa ennaku nti pulezidenti yasuubiza okubeera ng'alirira abantu bano abaakubwa amasasi abavibwako abantu baabwe, naye ate yasooka okulirira abantu abaakosebwa okukubwa bbomu okwasembyeyo. Abo bo byazze luvannyuma. Kyazze luvannyuma si mwaka guwedde 2021 wekyabaddewo. Naye abantu abo abaakubwa bbomu baabalirira. Abaafiirwa abantu baabwe baabawa ssente. Abaagenda maaso n'okubeera nga bakosebwa baabawa ssente. Era nga ffenna tukimanyi nti abaafiirwa abantu baabwe bagenda maaso n'okubeera nga babawa ssente eziwerera ddala obukadde 20 obw'ensimbi z'eggwanga lya Uganda. Ate abo abaakosebwa babawa obukadde 10. Obukadde 10 obwa Uganda. Juzi wano mikolo gyali Naggulu, omukyala State House Controller yagenda maaso n'okubeera nga azibakwasa. Si kibi okubawa, si kibi, naye bali abaasooka lwaki bo tebalowoozebwako? But even the person with HIV is better than me, because at least for them, he or she can go anywhere he wants, he can do anything he wants. But for me, I'm here like a baby. Even the baby is better than me. If you are not a rioter, but you lost your life, the government, after due process, will compensate for the loss of life. The government will also compensate those who lost their properties. Kino kintuusa ku nsonga endala. Ekitongole kya poliisi simanyi lwaki oba kyo kiringa ekitali kya Uganda, kubanga abamu ku bakulu ebiseera ebisingula ddala nga bakiyisiza ddala bubi. Ng'ovudde ku bino nti poliisi etyobola eddembe ly'omuntu ssaako n'ebisigadde, naye n'abakulu mu bitongole ebirala ebya security. Kitongole kino balina engeri gye bakiyisaamu. Weewaawo naffe abantu ne tusirika busirisi ne tugenda maaso n'okubeeramu tebitukwatako. Naye abo bannayuganda, baganda baffe be bali mu kitongole ekyo ekya poliisi. Kati ensangi zino enkya n'eggulo poliisi zigenda maaso n'okubeera nga zirumbibwa. Abasirikale ne babatta, emmundu ne zitwalibwa. Gavumenti tennaba kubeera ng'evaayo ng'oggyeko juzi wano emabega omubaka Sewungo owa Kalungu yavuddeyo n'akyogerako. Gavumenti n'etandika okuvaayo n'etegeeza nga bw'egenda okubeera ng'eyongera okukirondoola n'okuvaayo ekyogereko mu bulambulukufu. Naye abasirikale battibwa. Basajja battu be basula obubi. Basajja battu be bakolera mu mbeera embi, be bafuna ssente entono. Kati laba embeera gye balimu. Balumbibwa, tetunnamanya ani abalumba. Ni naffe ffenna tusirise busirisi tebitukwatako. Kyokka nga yes, bayinza okuba balina ebikolobero bye bakoze oba okutyobola eddembe ly'obuntu, naye ate balina bingi bye batutaasiza mu ngeri emu oba endala. Basajja abo aba poliisi ate oluusi nga n'ebikolobero ebimu bye bakola babikola lwa mbeera gye balimu etali nnungi. Naye poliisi enkya n'eggulo zigenda maaso n'okulumbibwa, abasirikale battibwa, waliwo abalumbibwa emisana, emmundu ne zitwalibwa, naye teryagenda maaso nakubeera ng'ensonga enagitwala nti eri siriyaasi. Bomuweza bwatuka UPDF yasindikibwa e Congo. Ne wabaawo ababyogeraawo simanya bomu zaali nteeketeeke, ensonga ezo zifaanana bwe zityo. Oba oliawo omuntu ayinza okugamba nti n'enteekateeka ey'omulundi guno ey'okubeera nga poliisi ku byalo ne ku miruka ziggalwawo ziteekebwe ku magombolola yeereeteddemu embeera eno ey'okubeera nga poliisi positi zino zirumbibwa ekiteeso kiri kigende mu maaso n'okuteekebwa mu nkola. Ate nno gwe abadde takimanyi, omukulembeze w'eggwanga myaka ndooza emabega ku 2019 bwe mbasa erabidde, yavaayo n'ategeeza nti poliisi zino ez'oku byalo ne ku miruka zisaana kuggalwawo ziteekebwe ku sub-county oba ku magombolola, kubanga ku magombolola kubeerako abasirikale nga 20
ne motoka nga 2 zisobola okubeera nga zirawuna ne zitambula, abasirikale babeera bangi. Abantu abaagala okulumba poliisi kiba tekibanguyira kulumba kutwala mmundu. Ekiteeso ekyo mu kujja kinajjukirwa nti eyali akulira ekitongole kya poliisi Gen. Kale Kayihura yali yavaayo n'ategeeza abantu nti engeri obumenyi bw'amateeka gye bweyongedde bateekewo ebitundu, yajja kuteekawo poliisi post ezo ateekeko abasirikale. Ekintu kyakolebwa, abantu baawaayo ebitundu byabwe. Oluusi nga abantu ba bulijjo be basasula ebifo ebyo, oluusi poliisi weepangisa. Era nga omukulu akulira ekitongole kya poliisi kati Martin Okoth-Ochola yavaayo n'ategeeza nti ayagala okwongeza ku muwendo gw'abasirikale okuva ku mitwalo gyali 4 okudda ku mitwalo nga 8 okusobola okubeera nga babuna bulungi ku police posts ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo. Omukulembeze w'eggwanga kyevaayo n'awakanya ng'agamba nti ekyo kyongera kubeera nga kiteeka gavumenti ku nninga ate nga teyina ssente, nti gavumenti ejja kubeera yeetaaga ssente nnyingi okusaasaanya okulabirira police posts zino n'abasirikale ate nga terina, kwe kuleeta option eno ey'okubuggalawo bagende ku magombolola. Naye ensonga eno gye tutunuulidde obutunuulizi, tuli bannayuganda, twetaaga okuvaayo tumanye bannange abasirikale poliisi ezigenda maaso n'okulumbibwa kiki kyo. Bintu bino tuyinza okubitwala ng'ebyokusaaga. Juzi Dr. Kanukiza Besigye yavaayo n'akyogerako nategeeza nti biyinza okubeera nga bintu biringa 2. Abantu abawulira nga bakwoye ne bagenda okubeera nga babaako ne kibeekolera nga bo, oba abantu okubeera nga mulimu abo abantu ababeera nti gavumenti be yagenda maaso kubeera nga etulugunya mu mbeera ezitali zimu, nga bawulira bagamba babatulugunyiza bwereerero, waakirika babeeko kye beekolera. Oba sinakindi okubeera nti gavumenti yennyini eri emabega bw'ekintu kino, okusinziira ku Dr. Kanukiza Besigye bwe yagenda maaso n'okwogera. Kisoboka okuba nga ye gavumenti yennyini okweteekerawo embeera bw'etyo, balabise ekifaananyi nti waliwo obulumbaganyi obusituseewo okulwanyisa gavumenti. Nannyo wano mu Buganda gye bamanyi nti abantu mu Buganda abaagikyawa, so nga bamanyi nti abantu ebbanga lyonna basobola okugisitukiramu, baagala bateekewo embeera eyongerera ddala entiisa mu kitundu kino, oba oliawo ng'ekyefaanaanyiriza ekyekaseese. Neera gavumenti tevangayo kubeera ng'ekkaatiriza fe abantu ba bulijjo abali mu bitundu poliisi gye zigenda maaso n'okulumbibwa. Olaba balumba poliisi, fe abantu ba bulijjo tuli tutya? Naye naffe abantu ba bulijjo tusirise, kijja kumala ndowooza kututuukako. Sigamba nti tukole kino, naye tulina okubeera nga tuteeka abakulembeze baffe ku nninga, bateeke bekikwatako ku nninga, batuveeyo batulambululire kiki ekigenda mu maaso. Mubeere bulungi.